Ugandan Lifestyle. Olunaku lwakubiri mwebale nnyo mwenna abeekumirako era ne mugoberera. Kati okulonda okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North ewaali omugenzi Muhammad Segirinya amunnange enteekateeka zonna ziri mu giya. Mu mbeera nga bweri olunaku lw'ejjo nga 27 okutuusa nga 31 mwenna abagenda okwetaba mu kano akalulu muyina okugenda ne mwekebera ku nkalala z'abalonzi olaba oba kwoli. Kati nno okusunsula abanaavuganya kugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 26 n'27 omwezi ogujja February. Kampeyini oba kakuyege asobole okubeera ng'atandika ng'ennaku z'omwezi 28 okutuusa nga 11 omwezi ogwokusatu. Kitegeeza batandika nga 28 February okutuusa nga 11 ogwokusatu, that is March. Kati okulonda kitegeeza babeera balina okulonda ng'ennaku z'omwezi 13 March. Electoral Commission ebibeera byonna esobodde okubeera nga ebifulumya. Kati abeesimbyewo bye bino ebifo bye bateekeddwa kubeera nga amunnange bakubiramu kampeyini okuli obutale, enguudo, ebibangirizi ebiriraanye enguudo n'ebirala bingi nnyo. Kati abamu obageze maaso n'okubeera nga beesimbawo oba basuubira okubeera nga amunnange beesimbawo mu kifo kino eno kuliko Magala Umaru ewa NUP, Salim Serunkuuma Mafumafu oyo nno newa NUP. Kati nawabeerawo Jemba Moses oyo owa NRM, Namare Juliet NRM, Mutumba George NRM, akosa Kanso Luyimbazi Nalukoola. Kanso abalooya bamunnamateeka naye ye Luyimbazi Nalukoola. Agamba nange ekifo nkyagala era yagala kugira ku tiketi eya National Unity Platform. Mutazimbwa oba Mutazindwa Muhammad abamanyi bamanyi nga Sweet Cake oyo wa FDC naye yeeno Katonga kirabika agenda kugira mu PFF. Agamba naye ekifo akyagala. Katabazi Sam Sankara NRM stroke Piero Yu, Kabuye Sami Asip oyo nno nga wa NRM. Tubadde tukyali awo Big Eye Starboss n'agenda maaso okubeera nga postina ku mukutu gwe ogwa Facebook n'alaga naye obubaka bwa Parliament abusobola. Ono ataddeyo n'agamba, "Dear fellow citizens, greetings to you all. I'm tired of seeing the comment from some people saying, Big Eye, leave politics and focus on music on some of my social media posts. So let me set the record straight. I am deeply involved and committed to the politics of my country, and I will never step away from it. It matters to me greatly as a Ugandan citizen because the state of our nation affects us all. Politics is what determines the future of every Ugandan." Abadde agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza ki nti nkooye okulaba bakomentinga nga bagamba Big Eye weesonyiwe ebyobufuzi ofukasinge ku music wo. Era bino eno agamba abiraba nnyo ku posts ez'enjawulo amu ze bapositinga naye ageze maaso n'okubeera nga abategeeza abagambye mu byobufuzi mwali nnyo era nga mweteefuteefu okwewaayo ku lw'ensi ye. Sijja kubivaamu binkwatako nnyo nnyo nga munnansi. Olw'embeera ensi yaffe gy'erimu ffenna etunyigiriza. Politics ategeeza kinene nnyo ku future eya buli Munnayuganda. Oluzungu muluwulira abagamba nti teyasoma. Kati yageze maaso n'okuba ng'agamba, "In fact, I should consider running for a parliamentary seat in 2026-2031.
term in my constituency as our President, His Excellency Robert Kyagulanyi, has strongly encouraged us to do. This will allow me to contribute more actively and practically in serving my country well. First off, I am above 18 years old. Second, if not us, then who? Abuza. And third, music is my business, but my commitment to my country is a priority. Nabo mwagala tubuvunule kale fe wetuli. Agambye atunulidde okubeera nga yesimbawo kubaka bwa parliament 226 era agamba agenda kwesimbawo mu constituency ye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze wa NUP bwe yabasaba nti bagende mu maaso n'okubeera nga munnange benyigira mu byobufuzi. N'agamba kino kijja kubeera nga kimuyambako practically okuweereza ensi ye ng'ali ku fulo ya palamenti. N'agamba ekisooka ali waggulu w'emyaka 18. Ekyokubiri, bwe babanga si bo anaabaani. Ekyokusatu, agambye nti music business ye naye okwewaayo kweri ensi ndowooza kimukakatako. So mu mbeera bwetyo ebyo ebigambo Big I Starboss byageze baso n'okubeera nga munnange bw'atyo afulumya alaga nti mweteefuteefu okubeera nga yesimbawo. Constituency gyagenda okwesimbamu tetunagitegeera kuba munnange omuntu abako ne gyazaalibwa ne gyawangaalira. Oli asobola osawo n'aganze banzaala Masaka naye embeera Kawempe. Kati asobola okugamba kangende Masaka oba asobola okugamba kambeere oba kanzije Kawempe gye mpangalira. Big I akuliddeawo Kawempe. Temulowooza nti nno ayagala kujja kuba MP oba Kawempe North mweno by election. No, agambye 2026 2031. Kale katubirinde tulabe. Abamu mumaye omutunulya bano abayimbi naddala music abagenda maaso n'okubeera nga bayimba amugoyinge aya mulowooza oluzungu tebalumanyi bibyo asobodde okuba nga byewandiikira n'abiteekayo. Kati kitegeeza nti bw'olina ebbaluwa ya senior 6 okudda waggulu okkirizibwa okwesimbawo mu kifo kyonna okutuukira ddala ku bwa pulezidenti. Lwaki tetulinda ne tubiraba? Nze Ssegawa Rashid.